celebrating mediocrity omuntu nakolayo akantu katonde bakazimbulukuza kati ne bagira bati ennaku zino omutusobera mulimu abayita abagagga naye nga bakutukubira kerere nga tebalina leke balina nabageza ku nkoko enkoko waliwo akakwe ke bayita akanyolo kabiiko tugitutini bwe tuti nekakuba kerere misa naye kisekoko kinene kikube kibiika ejitene naye nga tekikuba kerere kano kankayiseewo ako nkagerageranya n'abantu abawaana omusajja gwe bayita hamu n'akasaawe kaake nakivubu yakoze akantu kalinga akatenisi abye ekisaawe kyaffe akitutte ettaka lyaffe Memorial Stadium agitutte bali eyo buli nnaku bali mu mitimbagano akoze ebyafaayo bali eyo balumba Lukwago neyo munannumba kufaanana mutya sitamuwa ng'ekisaawe yabakidde yasasulawo sente meka ku bantu beyajja ku paaka yayo. Kambuuze muzeeyi omanyi famire yammwe naye tusobedde tuba tuli awo nga wajja meya Lukwago eyo mbwa Lukwago ya famire aina bakikozesa ekyo ekisajja ekibeera mu bahamu hamu yagana kitawo gagawala kitawo Lukwago yali mwavu mwolo Lukwago yabajjeeyo ne famire ya nnyina nabo nga bukopi yagenze mu lumbe lwa Katolu bwa namuyita akakuka akanyolo simanya talina kyalina akasaawe yazinze kateni mukubembwa embwa eyo mugikube mukubembwa eyo Lukwago naye muntu Lukwago muntu yamu yanyaga kinyage kale anti kyali kya nnyina kyali kya nnyina anti tategeera we memorial kitegeeza an antiquity must remain as it is. Hamu has never bought that wound. It will remain as in Nachivu. Kabi kakomba ne besija amade Lukwago komba besija Lukwago komba besija to tell you how stupid Lukwago is. Lukwago komba besija amade Lukwago komba besije ajja kutwala mu kooti antwale mu kube mu maliwo Lukwago meya ajja kutwala musiru is stupid embwe nga omanyi family ziringa mbizi kati mu family ya Lukwago Eria na bwana bwayo Lukwago lubale ya muonona chobola batayina sente aina muganda wali mu kikubo aina sente azijja wa mera aina sente meka yevugira mu enyumba je yagiza sigimanyiyo abajimuwa simanyi bamuwa nyumba yabaji muzimbira nokkiriza bakuzimbira enyumba Lukwago yali naka enyumba ye bamu nakubiri Lukwago ne mujjawo I have evidence against Lukwago bane mujjawo enyumba yajijjawo yabakubye nagamba mbu hamu ekisaawe bakibbe kale ekisaawe memorial yazibya akasaawe kateli Lukwago tayina magezi kubanga nkugambye antiquity means it remains as it is. Hamu has not transformed into something else. Lukwago tukwatirwe fitina mwavu. Lukwago mwavu nnyo. Agagawazizza baganda be bali mu kikubo. Tayina yolo ya tayina yani. Lukwago mu family yawe. Mu family ya nyawe. Era n'abaana bava mu family ya nnyina. Onna naku. Vunaba nako obunaku babujja bukojjabo abo mutima omugubi babujja. Yasinze dawo naga nti ye byokubba abiraba. Naye olwokuba tayina magezi tabbanga. Tasobola kuba. Ayogere njogere ennyumba gye yagijja. Amanye ennyumba ya Lukwago bagizimbira. Sure babbe ettaka lya Olodi Kampala. Bateekawo basawo wezikobera. Mukube mu malewo, Lukwago mu malewo. Abanyankole baga nti akakadde akakumanyi bwe kabateeka ndafa tulimba ba. Mukubane mujjawo Lukwago sente yazijja wadde mu kalulu simanyi obuzibu bwe ne hamu buliwa mwavu tajja muwa tayinza muwa sente twamugana hamu muwa sente family ya nyina wa Lukwago yajja n'ekisirani mu family tetuyinza kubawa sente tayinza yenga Lord Mayor Lukwago tajja kufuna ekyo kitwamulekera na businessman family ya nyina wa Lukwago ava mu family enjavu oyo twamuleka mu family yaffe yasinga mu obwavu yasinga mu obwavu Lukwago so kati mpala na yase sovula baweweeta amateka besije nakaweweeta Lukwago aweweeta kirikisi yana sezovu besije nadira amateka besije nakakwata kakati tubonebone naye Lukwago tubonebone naye tumwagazaki zimaye naye ati ajabba kuba ati mu Kampala natwerego Lukwago natwerego yalayidde nagamba ajja kufiira wo ekisaawe tomija kikwata akuki ali mu education kati kitegeeza kyekindi kyabano naye Lukwago bajja kutta Lukwago efitina ekyo yina eya nnyoko
kivula bikisejje ekikulu kyakabanga kitaawo afudde teyali wakufa nekitubolomera Lukwago toyina magezi mu mutwe Lukwago toyina magezi mu mutwe Lukwago I want tell you are stupid Lukwago is one of the stupidest lawyers bwe bakisuubizizza tetusobola kuwa ssente Lukwago famire ya maama wo yabaavu tetuyinza kuwa ssente alina muganda wali naye ali mu kikuubo si lawyer we are educated oyo gundi lawyer hamu is a lawyer afunye ekyalina kaki yefubye kuki bamubano nga ne elevo yajinga njinge taleke tutakula Lukwago bati bamututte te elevo erinnya ddala ayagala tujja tumukuba amagufa awumule atulangireko olusalo tumulageko tukuba biswa tujjawo biswa nti atene enkulukuku Lukwago nkulukuku yagenze n'abakuba bubinyo ate yatukubye bubinyo bakitujjako kagamba kankubulire omukazi azaala mujja we nadda mu lujja lw'eddwaliro n'akuba emirango ntazaala ekisaawe kiyimiriddewo eyo mbwa bubwa Lukwago is a dog he licks the anuses of people like this man yagambye mbwatombulira mbwe ya Lukwago mwavu yagambye hamu mwavu naye bwakolayo akantu ng'aleekaana talina ssente naye akoleyo kamu Lukwago mubasiru Lukwago olimbwa Lukwago olimbwa kasajja gwe oba Lukwaganya omwengo baali embizi simanyi Lukwago ayinza okuba nga ali embizi sina kyekimanyiiko uli ekigundu bwayogera I was born on 10 February 1984 I'm a Ugandan by birth born and raised in Uganda a son of Miss and Mrs. Haruna Segawa. I had my primary, secondary and university education in Uganda. I hold a bachelor's degree in law from School of Law at Makerere University, Kampala, Uganda. I'm a successful prominent businessman, trading mainly in real estate. I own a chain of commercial properties in my country and in other parts of the world. I mainly trade as Ham Enterprises Uganda Limited in Uganda, trade as Ham International UK Limited in the United Kingdom, trade as Ham International Limited in the United States of America, and equity trade and skylight investments in South Africa. I'm currently employing more than 1,200 people. I see. Okujjako nga Lukwago ayinayo omudaala gw'emivumba ayinayo ki Lukwago ayina ki naye ennyumba bagimuzimbira mbamanyi eyo ennyumba gyayina erubaga a person who cannot even construct your own house nga nze mmaze emyaka wabwoga njogedde emyaka 10 naye bakubakunda eridde laba emmotoka eziri wano look what the vehicles around ate buli maka mweziri buli maka mulimu emmotoka bakubakunda eridde banjoze naye ssebo windi bajjajja baleeta ssente Mulindo yampadde n'emmotoka empya eno wava muno yagireeta eyali footed from London Mercedes Benz eyali footed yagira mu nnyonyi bwe bango banja kwafuwala ssente ezijja mwali mwina ssente museeta kusimu mbwammwe mwali mwina ssente mwali mwina ssente zisobola kumbeezaawo mwali mwina ssente mmwe nga zijjawa embwa obubwa buli kasente konna ne bakagoberera ffe twazaalibwa tulina olufuno nakuteereddemu essaati eno ani agiina twabakolera tebatusasula kasookola enkofiira zino ziraba nze ndi musuubuzi kati ezamukozize bagula ezamuseveni tezikyatunda tebakyazigula bagula zamukozi toziraba zino esigaddewo zamuseveni nze ndi businessman ezamukozize bagula kati ezamukozize bagula ezamukozi laba zino za Museveni zadibirawo zino za Museveni ziremeddewo zino era bajja kuddamu bakube bajja kuba za Museveni simanye emitwalo emeka zino za Museveni bagatwala tebakyazigula laba ezamuhoozi ekyo kikutegeeza pawa gyeraga laba ezamuhoozi bantumye n'obweru n'obwa pinki n'obwaki laba zino za muhoozi zidduka oludduka zino za muhoozi zidduka oludduka nze ndi businessman zino za muhoozi zidduka oludduka eyalwabooga eriwa alwabooga aleeteyo olaba agigula lwabooga aleeteyo eyiye olaba agigula oba eyalukwago gireeta olaba agigula makuti yagali mu nnyumba mu
nzijja China wagamba bamukolaki and tulaba agiyisa mu kibuga eya Lwabwogo Lwabwogo naye aleete tulaba agiyisa mu kibuga bagula za mukozi eno egula emitwalo 5 emijola naye kakati wasigaddewo emu eno ya mukozi mitwalo 5 bantu bazigula n'amasuuti suuti ya miliyoni 1 ya miliyoni 5 ninamu ya miliyoni 1 gundi orders zennampitirivu omuntu ayinza okugula suuti ya mozi miliyoni yes ngagenda gikozesa anti ye future abantu bategedde nkugambye ndi Museveni kyagamba tibo opportunities balaze wa muhozi if we want to know the next president look what the chi tsunami yagenda okubeera e Japan ng'ensolo zadduse dda tuzina sense endala zimanya when you know banamba ozo lwategeera nti mawo dipi egenda kugwa balagawa ate kati era bagenda kuddukayo yes those are the turncoats those are the measuring gundi mu political science tunoonya ba turncoats nti turncoat yasooka okudduka mu 1980 twalina omusajja nga bamuyita Kikongoliro yali musajja wa UPC nnyo bwe yalowooza nti DP egenda kuwangula akalu Kikongoliro yakola obusenyi twalina omusajja nga w'omwankolo oyo nga w'amaanyi wa UPC Mukombe Mpambala kasi yategeera nti Semwogera agenda kuwangula yadduka yes so naye Museveni agamba nti wamuwozi mwagala sente nanti nkubuulira is overlooking one point nti Museveni abalansinga board kubanga yalowooza nti muhozi bajjamu kuba bakoddemi bateeshe abakubye bukubi n'abajjawo akubye bakoddemi ba Museveni n'abajjawo kakati Museveni lost nti muhozi takyetaaga kitaawe they can only agree ani alekera munne kuba Museveni alina 52%. Why? Lwaki Museveni alina 52% is explainable. Nti Museveni is an intelligent man, has created futuristic programs. Okitegedde Museveni kyakoze is a futuristic program. Ayisa Abaganda n'abagamba ngenda bazimbira ekizimbe kitegeeza akyaliwo n'ayita n'abagamba n'ayita ababaka ba parliament ne ba MP n'abalaga nti wendi. Otherwise, Museveni was going to suffer a Remudaka president. I see. People have shifted to chi. Kakati fa batunulira ebintu bino. Ti obukofiira buno bwembuleeta. Obwa Museveni tebukyatunda. Abantu bagula bwani? Bwa muhozi. Ate bulabye wano. Obwa Museveni bwe businga okubanga tebabuguze. Kano ka Museveni. Ate ndeeta makutiya okuva e China. Obwa Museveni tobulaba nga bulemeddewo. Kano ka Museveni. Nakabuleeta ennaku zino kubanze mpagira nnyo abazzukulu nayagala kuyamba abazzukulu nti bwani nti if the bazzukulu agitate for Museveni will continue ruling this country nga bwe tulinda naye kakati Museveni bwe kiba ng'abantu bamuggyemu obwesige nga bamanyi nti ajjako y'ono talina polisi gy'ajja kukola n'ekolaki n'etambula songa kiri abadde akiwaanalemerawo 226 ate kakati ayina kwogera ono akubiddwa yono omukoota akubiddwa Lwabwogo yakubiddwa mu kibalo taliimu ne Bobi Wine mu kibalo taliimu ayina 80% bamukole Ssaako gamba gwe wenyini gwe wakuba akatami nga Bobi Wine batunda ebintu batundeyo ebyama byakyayina ki ate Bobi Wine tewasoma ku Naira English course enkoko bwe yali erimba ati eyina omuliro Bobi Wine yawedde era ogenda okulaba bamu kati bamuwanga Kivumbi babadde wono nga yabakola kati badduseeyo kati bamuwanga Kivumbi oyinza obasanga ewa muhozi. That's why for us we lose. I'm telling you, people who are attacking Muhozi are now part of Muhozi group. Out of Molorisi. We think that is politics. No. Nsonga. But they will pay me my money. They will pay. Ojjakula omusajja baba n'abamasasi nga tasasudde ssente zaabwe abakuba amasasi ojjakula omusajja baba n'abamasasi nga abalitambula. Naye kati kambuze muzeeyi omutabani wo okubeera n'ewoozi zino zonna mu kibuga, what is the future of his business? Yes. Ham okubanga Lukwago amulwanyisa bakalugire bamuli mu yawakiwanuka yaganti bwe bakola
alemedwa revenue nedda bakikwateko kuluno kiwanuka ne Kalugiri kuno kwe bakoma bakwate ku mali ya hamu balaba abaganda bagikwateko kiwanuka ne Kalugiri oba basajja. You have a meeting today. They have a meeting at Protea. Discuss wisely. This needs Museveni's intervention. Nti Museveni yayamba Mukwana namuwa grant. Nayamba Sebane Kitso na protecting chi batteries. Yes. Why doesn't Museveni help this young man? Abako Museveni mukodomiwa abatya bekwese mulo Kalugiri and company advocate gwe mumwali badde kubinene nga muwandika ndakano akastodda mu kulonda obukunkumukwa wansi kape kubojjerawo Kalugiri kape genda babojje bagenda kwatayo omuntu ogwo Kalugiri mugenda kwata omuntu ogwo Kalugiri mugenda kwata omuntu omu ekibuga kyakomuliro mujja kuddukira mu helicopter buligenda kuzuka ko machanga kiwonuka atenzi kiwonuka muntesaganya zaabwe simulaba mweza family kiwonuka yewe kwatira wa ye gundi ye ka muntu tejoga bantu abana ba Museveni tebajoga bantu family ya Museveni tejoga bantu na yabako abakoto bebeyita abekitalo mubafuuka balangira wapi mwe ensi yabakyawa ababana ensi yabakyawa balina yoko ku plan after Museveni anti babalimba bajja kwata oyo lwaboga akwate power ngajijjawo lwaboga jeyo omutwala obutambi buvuge gwanga lyonna olabijjana kanga bwe bumusookayo abanyankole bagandi yolaga amazima geka kusookayo alabo obutambi obuvuga abantu bakebera amaloboozo bagago basigage oyo yaggwamu lwaboga tayinza kufuga gwanga tayinza nange kenyini mulemeddewo businessman ankubangako mu kkomera n'alaba bwatandika okufuna bamubbe ebyaffe tebajja bitwala kano kalemanjovu Kalugiri nekiwonuka kano kalemanjovu abaganda bategedde mubbye BMK mubbye buli muntu yenna mubbye gundi mubbye ebintu by'abaganda onuka kubasibidde olukuba ojja kulaba bwe badduka abakoto badduke bayingire njagala kusemba omuzeeyi nga nkubuuza ddala gwanga kyerina institution esobola okukkiriza bank okuoperatinga without Uganda kubanga abakomwe bali institution ekyeyekkiriza bank nekwata sente zaffe abasajja abagezi abaana baali badde babbye abaana baali badde beekwese ng'abaana bagaa nti bisikuiti wetulya nti ava mu mataka agole nobba amata nobba amaliba nobba ennyanja nobba ennuuni nobba buli kimu abantu obeebajjagala abantu bakwebajjagala bakitaabwe balwanawa mu luweero nedda abaana bano abatujooga bakitaabwe balwanawa mu luweero bwebutabimukira wa bango teweebikka nze navaayo banze tebalabe buli gavumenti ya Uganda ejja kubalangamu emata tulibeera bamata gye bujja nolaba bwe badduka bwe babanoonya wano bwe babafeffetta bakwate mutungeko ze mwavubye mubbye ekimala bakwadde 32 biliyoni zagula mwanyi ku bwereere toyinza kukwata biliyoni za muno 13 oba biliyoni 32 zigule mwanyi gwanga lyonna olowooza nti yajja kuwa biliyoni 13 zitwalire bwereere okugwa eddalu weetagisa sente meka nedda ogwa eddalu mulenzi gwe weetagisa sente mutusibe mututte nammwe bali batta n'abaana bamwe bali bayigga ejo ate basale betulwana nabo sale tulwana nabo baganda ba Museveni tulwana nabo bano bannaze kulya be batufuukidde olukokobe okwata ku ggwanga lyaffe bajja bakuba babadduse wano waliwo engeri yonna hamu gyayinza okuteesa ne Diamond Trust yabagambako Kalugiri n'awandiika ebbaluwa alokantire put it in writing gwani put it in writing ne Kalugiri kiwanuka obukomu bulowooza nti mufuuse balangira mujja kudduka tujja kubala bakongo abadduka abakwateyo omuntu omu I challenge them bakwateyo omuntu omu bakwate hamu contempt of court babutambi mbakubira abalamuzi be balagira mujja kuleba eddoboozi ly'omulamuzi alidduka wano nadduka kunuuna n'abalamuzi bagenda kudduka I have all the recordings ekyo ekivubuka kino kyani kyayogera natwalira hamu obutambi nti bagala kusaanyaawo about 5 years ago dismissed it naye kati agamba namudde mu katambi ng'agamba bwemba nfudde. And when you see Muslim coming out with that type of outburst, atanya mwenge, you do some drunkard. Mugenze.
abakooto mwewaana nnyo nga munzise olugendo lw'abakooto nawandika akatabo ejjoogo ly'abakooto abakooto ensi yabatamu ne babayiga ne badduka mu bwakabaka bwa Musanje ngene musoma akatabo kange obwakabaka bwa Musanje ejjoogo ly'abakooto baabo babakooto emisinde ne babookera ensiisira zonna abakooto tebadda mu kulinnya mu bwakabaka bwa Musanje baabo babakooto abakooto baali babazingiziza mu bwakabaka bwa Musanje abakooto bajooga ensi yonna mu bwakabaka bwa Musanje nze siwandika kino nekitabeerayo naye banoonya abakooto ne babafefetta abakooto baabo babakooto emisinde abakooto ndaba bwamukozi bwe buddukawo nemisinde sikya nze munange abaana badda mu ssomero lwa bukoofiira obwamukozi budduka obwamukozi obulaba bwe budduka kano ka mukozi nakano ka mukozi sebonze sisiiba njala ate kati kano bakataddeko neddiba lyengo ebiddiba lyengo kano ate bakaagala okukamala akaliko eddiba lyengo omanye ngo bwejja ku kyalo bwonna budduka obubwabwabwa bwadduka dda obubwabwabwa badde bubogolera abantu bwadduka dda kano ate bakaagala kaliko eddiba lyengo engo yagoba obubwa ku kyalo nebugoba obubwa bwonna nebugoba omuli n'obukooto yabugoba engo noliokabuduka nebufunya kati bali ku poloteya this evening bagenda ku poloteya and I will inform you what is happening kanoko nenkuba tekagimanyi kanoko nenkuba sebo tekagimanyi kano nenkuba tekagimanyi kano obwo bwe bwakayingirawo okuva e China sikyasiiba njala bannange waliwo abaagala eddazini waliwo abaagala kiwa ngaawotegeera nti kikutteyo ababwagala mbu balejera kati abanyirivu ennyo kano kekeeru kano oyambala esuuti njeru ngenda bambalira esuuti enjeru nkabateereko kati ffe tetuje munnange nze wane waka sikyasula njala sikyasula njala nabujja China naye budduka okukamala wotegeera kikutteyo nito yakalwabo okulabe bwokeguza goleta akalwabo okugwokeguza ayina ba disciples ayina yadde bali buba obusajja obwo bali buba yali alowooza mbu nga Kalisa bwe yakola n'alya 10 billion zange naye bamwetondere nkugambye bwe bataleeta ssente zange ojja kulaba by'abaana b'amasasi baba nga bayita ebisolo nolitegeera kyeddogo mu nsi likola mulitegeera kyemwatakola mujja kutegeera ensi eno nti twajja mutuniyemu tetujjangako tofuuka ebidoli byamu